okufaanira kufiira Nairobi. Era Mungu akimukoledde n'afiira e Nairobi. Era neebaza nnyo ab'Agahani Hospital babadde bamwagala nnyo nnyo nnyo. Sakizza bwe yafudde batugambye enteekebeza bode twali tugyekomaako bagitute ng'afunabalugende mukoowa okubeera naye mutukulire tujje tumutwale twabuli mukyenda mwagakanya badde amwagala abadde alifudde eddwaliro kati era ntusookebaza kwange dokita Okuku ow'emulago ne dokita Richard Wameriko abadde bamujjanjaba nga si wano ng'ali wano e Uganda. Simanyi aba dokita Okuku ne Richard bazze tutuuse okusima kwaffe. Tutuuse okusima kwaffe eri Mwami Kaddu. Mwami Kaddu webale nnyo ssebo webalirira. Mwami Kaddu oyo amaze naffe omwezi munamba. Atusiiba mu ddwaliro akeera ku mukanda saakumiremu agenda ssaawa nnya za kiro. Tweyansiza nnyo, tweyanzeege. Nyongera okwebaza bamasheeka buli Thursday mu evening twali tutera okufuna Zoom ng'asomeddwa. Nebaza bamasheeka abo bwe twali nabo ku Zoom. Nebaza abaana Ali Haruna naddala abaana abalenzi abasinga Asumani mbebaza mutuyambe nnyo kinene nnyo okujjanjaba Haji. Haji yafudde n'olumbe lwamulumye. Yabadde mulwadde nnyo nnyo ddala olumbe lwamulumye. Sirina bigambo bingi bajja kugamba byonna bwogende kulamu byonna bituufu. Omusajja abadde musajja mulungi nnyo ddala. Nsembeyo nga neebaza Mama Fatira. Mama Fatira tujjanjabe Haji obutakoowa. Time abadde etuuka nemusaba mudolo netusaba omwakoledde naye tutuba omulala akoledde nga tukyusa bwe tutyo. Haji abadde muzibu nnyo nnyo nnyo. Natusaba tufuna ne Excellency nga musitula nnyo kwatu tumaze kumpi emyezi nga 6 nga tusitula musitule tewanirira. Ne aga musaze bane mu nsonyi esoogedde sanjogedde ebisingaka. Neneebaza nnyo omukyalo ono bwe twadde tukola abatali bugamba nga tuteesa bulungi buli kimu kyonna. Salama niritu. Asabye ekakwati tukimusonyiwe. Nsaba mukkirize nti Hajati Sophie